Yes, live ku Projan Media TV. Yonna gy'osinzira tukwebaza African Lady okomentinze oli wali Saudi Arabia tubebaza okubanga kwe muli ku Projan Media TV. Yonna gy'osinzira commenting erinnya lyo tujja kuba tukutumirako. Tusigale mu muudu yadde embeera si nnungi naye tusigale mu muudu nga we tuli ewaka tugezaako okubizaavinga bye baba batugamba okusobola okubanga tuwona obulwadde buno. Naye nga olunaku olwaleero omukyala amanyiddwa nga Rema bambi omukyala ono yavuddeyo nga 31 ku March. Waliwo Akayimba ensi kagezaako okukwata abayimbi abasinga mu nsi era buli akayina wali kabadde ka challenge naye abasinga bagenze ne bakabuukira ne bagezaako kayimba era nga mwe mubadde ne Rema Namakula ne muwala we. Akayimba kano kakulagira ddala nti Katonda ensi agina mikono gye oba okitegeera nti ensi agina mikono gye newokola otya ne wetunaakola tutya ensi yo nga yo ya Mukama era ya Katonda okitegeera. Kayimba bakayita he's got the whole world in his hands okitegeera nti ensi yonna agina mikono gye. Kale yonna gy'osinziira nze kankulekere Rema owulire kayimba kano naawe olabe embeera abantu gye balimu n'okukakasa engeri Katonda gy'akyasinze okubanga ensi eno yonna east to west to south to north eri mikono gye bwe giti. He's got the whole world in his hands. He's got the whole world in his hands. She got the whole world in his hands. The whole world in his hand. He's got the whole world in his hands. He's got the whole world in his hands. She got the whole world in his hands. The whole world in his hand.